Ekitongole ekivunaanyizibwa ku masanyalaze mu ggwanga Yoomu kikoze ebikwekweto e Luweero mu kisangidde abawerako nga Banyaga ombadde n'Omubaka Denis Ssekabira owa Katikamu North. Yoomu bw'ebadde ekola ebikwekweto e Luweero, ekimu ku bitundu ebituukiddwamu ye zooni ya Kizito omusangibwa amaka g'Omubaka wa Katikamu North Denis Ssekabira ne bakizuula nti ebbanga lyonna Omubaka Amasanyalaze ayota ga bwereere. Abakozi b'ekitongole Yoomu bagezezzaako okuyingira mu maka g'Omubaka wabula balemeseddwa kubanga geeti ebadde ensibe era bagaanye okugiggula, kyokka era ekyo tekibalobedde kulinnya bikondo by'amasanyalaze ne bagasalako ne bagenda ne waya zaabwe. Awo bwe bavuddewo ne boolekera ettendekero ly'Omubaka Ssekabira eritendeka abasawo wabula nga nayo kibasusseeko okusanga nga naye amasanyalaze banyagamanyage era nago bagasazeeko waya ne bazitwala. Omwogezi w'ekitongole ky'amasanyalaze mu ggwanga Peter Kawuju ku lukomo lw'essimu akakasizza eky'Omubaka Ssekabira okwenyigira mu kunyaga amasanyalaze wabula n'ategeeza nti okunoonyereza ku nsonga eyo kukyagenda mu maaso. We have confirmed with our teams on ground nti batuuseewo nga basuubira nti waliwo ekintu ekitali kituufu ku masanyalaze agakozesa mu maka g'oweekitiibwa oyo member of parliament. Twabakanye dda n'omulimu okulaba nti tukola investigation to find out what the problem could be. Otherwise I can confirm to you now nti amasanyalaze bagaggyeko in that particular area because of the problem. So we are investigating that problem. Kawuju avumiridde ebyabakulembeze okwenyigira mu bunyazi bw'amasanyalaze ne bafiiriza eggwanga wadde nga gavumenti etaddewo enkola ezigondeza ku bantu mu nkozesa y'amasanyalaze. Services mu gavumenti ezitutuusaako naye tuba tulina okuwaayo bye tuteekeddwa okuwaayo nti ebitale gavumenti bye beetuwadde nti amasanyalaze galina okusasulibwa ku ssente bweziti buli kwota. Bw'oba oyagala service era oba olina okusasula, so tukubiriza abantu okutuukiriza sayidi yaabwe ey'empeereza eno kubanga bwe tebakikoze naffe tuba tetusasulayo gye tugajja era gye tugagula. Enkola zonna ez'okukozesa amasanyalaze ebweru wa Yoomu kyabulabe nnyo ekiyinza n'okuviirako oyo agabba oba agazannyirako okufiirwa obulamu oba ebintu ebirala mu nju, kale kisaanye okwewalibwa. Gye buvuddeko abakozi b'ekitongole ky'amasanyalaze Bali Amatereke n'abakuumi b'omumyuka wa Sipiika wa Parliament Thomas Tayebwa bwe basanga ng'emu ku nnyumba ze ezisangibwa Busaabala mu Busiro zikozesa amasanyalaze mu bubba era omukozi wa Yoomu bamukuba kibooko ezaabulako katono okukwata ettaka olw'okulingiriza ebifa mu maka g'abakulu. Bye byonna abazadde bagenda